Mbadde nalinya gundi nalinya motoka yange nengenda egomba mu farm mbadde mu farm kiri oke tuli mu farm bwe tutunuulira ebintu tutuna society bwefaanana abantu no balina okuddayo balime nkubuulira mazima tekirina kikujjako kubeerayo ne beba half acre nga mulimu kyolimiramu oba bumwanyi oba bukisoke tisoke tolina kusooka kubeera na mayiro gwe tomanyi bwe kinyuma omupangisa tolima abalandi road bajja batawaanya ajja kugoba kulesa ennyanya zo okitegedde naye genda mu kyalo ewammwe kateekemu katulina gwatamala kateekemu gwatamala okitegedde at the end of the day olina ebisagazi by'ente ezo mbuzi zo mulunde obubuzibuzi ne bwoba n'embuzi zo 3 omwana bw'alwala ng'otundako emu emitwalo 3 oba 25 nga bamujjanja etambula speed nene atukoze bulungi nze naggamba nti one day firimu egenda kukyuka ne katuuka nga tewaliwo yadde agambayo mukama nkoze bulungi guli otya mwebale kuyiriba Allah akyatuwadde obulamu kyekyobugagga ekisinga mu nsi awo abantu tukimanyi ekyo tukasatula ne ssente oyo mugagga ninga wona obulamu obusinga omukka guno tetugusasulira kuba kati Gaddafi omusinga ssente musingira naye ng'ate musajja yali w'amaanyi okitegedde omuntu bw'afa ng'afuuka yala kati gundi Rajivu wange omusinga buli kimu kyonna lwakuba nti ye yakola ki yayitamu gundi musajja waffe Cedric gwe nga kitali kya Cedric Cedric mwana sente ezo ziba nnyingi mu nfo ezo sente ziba nnyingi omanyi sente ziri bwe ziti era abagagga babonaabona nnyo n'ekintu ekyo gwe kimanyiza osalako omugagga n'omugamba muzeyi nfunire emitwalo egi n'agaano ziku gwe nolowooza nti agaanye naye nga talina akakadde awo waali abaazibaze nkugambye oli omusabe mu mitwalo egi naye nga akakadde alina gwagenda okukasasula ate nga kyamagezi nnyo okitegedde n'akuleka kati gwe nogamba omusajja alina sente agaanye okumpa sente musajja mugagga naye mukodo okitegeera so that's the point nti ekintu kyagwawo abulaputire bwekiti oli yali ku geemu n'afuna obuzibu ne bamutwala egundi n'okufa yali afudde ekibiina kyeyabaddemu kyali tesobola kukwata ssente n'okufa yabadde yafudde dda omanyi waliwo otuuka n'okola weighing okitegedde waliwo otuuka n'ogamba omuntu mute ffe twalinako omwana we Mengo nga mulamu nga si mufu nga mulamu ati edokita n'atuyita mu kasenge n'atunnyonnyola condition gy'alimu ne ssente n'azitubuulira zitulina owaayo n'atulaga ne probability okuwona kwe okitegedde n'agamba ne process okutandika ssente zirina okuba nga zikoze ki zisasuddwa nga weeziri n'atulaga n'ekyo ekitegeeza n'omwana bw'aba ng'awonye bw'ayinza okubeera kwegamba bwe twandigambidde nti kale waakiri abairewo nga bw'atyo n'akitulaga ne tukola choice kati obwo bwe bulamu sente zino okugaana okuziwaayo balina bye baabazeemu ne balabaalaba nga tebigatta okitegedde kubanga ate sente ezo eza medical mbi nnyo ziringa school fees bw'oziwaayo oli n'atawona tebazikuddiza olaba n'omulambo bagubanja bo bagamba twamukubye eddagala lyaffe omufulumya sooka otugyemu medical bill n'ogisasula nogaga kati nsasulira ki omuntu afudde okitegedde ate ne mu Buganda ajjanjaba si asika omusika abeera eri nga alya swaga mwe ne mujjanjaba olumala okujjanjaba omusika najja n'abawa ku bintu
Nendoza mukendeze ku byokunywa ebikambo. Kikulu nnyo buli woli wonna kati nkugamba ezo deaths era waliwo omukwano we namuweereza ka message weeyo kolola eyo ye chairperson waabwe wokunywa ziri kabeja nedda chairperson waabwe gye babadde bawangaalira bombi naye ne mugamba omanyi abantu baba balina obulumi bwabwe. You don't want to bring in those gundi stories ezo zitabula abantu kubanga oli aba alina obulumi ate n'oleeta ebyo. Naye kino kiyamba abaliwo nti initex zonna ze tukozesa tulina okwegendereza. Oyabika omutima, oyabika omutwe, oyabika omusuwa, anything can happen. Ne biba biyitirivu. So don't use things ebigumu ennyo. Ate ebintu bino tubifuge. Ontegedde. Buli lwosala eddiiro nodda ku side ya addiction biba bitabuse. Otegedde. Olina okubeera ku side eno ebikozesa. No problem. Nti n'okubwamu. Ne kasoosala no crossing okuva wano. Nodda wano. Bwe biba tebiriiwo sirina kyenkola ki. Firimu eba ekoze eki. Kuba bikozesa kiryokke. Naye olina okumeka sure nti osigala kubikozesa. Sikutuuka kiseera kugaawe without nogamba nti nze ngaayo omuddo guno gwe bayita simanyani mira bwe gwate guliwo njagaayo ebisagazi ntandiko kaakana ntandiko owulira osujjasujja biki mpulira omutwe gagumbaluka oba otandise okukola ensobi and that's where we don't want to go. So naye tusaasira famire z'abantu abafiiriddwa abantu baabwe famire nyingi newankubadde nti ffe tutunuulirako bantu bamu betusoosowaza ne bantu bangi bafudde olw'ebiragalalagala. Waliwo omukwano gwange eyanyumiza yali actually avuga booda naye yafa. Naye engeri gye yafaamu baali bakaayana n'agamba bw'asobola okunywa oba yali liita ya mwenge yagundi liita eno eyagundi yono walagi naga liita njinywa ne bamugamba osaaga ne bamuterawo emitwalo egi anti gyegimu kujayamba mu kuziika kwe yakuba yagiwangula yagiwangula tegedde bulungi yawangula olwo lwaziteeka bwati mu nsawo n'abanga akolola nakkakkana ezo ezimu kuzayamba ku nteekateeka. So n'olwekyo munywe ebyo munywe nga mugenderera mukozese ebintu bye munaasobola. Omutwe gwe guba tegusobola kusitula liita 5 gy'oba ositula toweteekako liita 2 ng'omutwe munafu. Bw'oba olina osobola kusitula liita 5 situla eyo si kibi. Otegedde si kibi situla eyo kati nkugambye omanyi buli lw'otunulira buli lw'oba ogenda okuwangula ekintu olina okusooka okubuuza bwe mpangula nfuna ki. Otegedde ffe bwe twavuga emmotoka bwetyo bwe twalowoozanga kyovula twafa ffe batono twafa batono. Laale zino ze mwavuganga? Saavuga ku laale naye ngambe twavuga emmotoka ez'akatijja ezo natandikira so mu N8. Ani asooka Entebbe? Ate mulimu ate asooka Entebbe. Omuntu yakusanga n'akuba bwati ku ng'ombe pupupu n'omanya katanga tulinye. Bw'omuddamu n'agamba nti kale n'agusika naawe n'ogusika ne mukkirira omaliriza oli jjinja kasi gy'obadde olaga ate onoonya agakuzza ng'amafuta ate ogalina amafuta g'eddagala galayisi mitwalo 2 ssebo weetoolola. Kati ze kugambe navuganga N8 naye ng'emitwalo 2 nagiteekamu Mmengo nga neetooloola muno mwonna mu kibuga bwoti n'okomawo ng'ojja ogikubisa emyasi. Ogenda otya ejjinja gy'obadde togenda genda? Vibe. Oli just kubamu bukubi ng'ombe. Pupupupu. Naye ogenda omusanga ogenda mubuuza obadde olaga mbadde ngenda naalya tituzeeyo tutya olinamu emitwalo 5. Mutuuka ejjinja nga sije mwade mulaka. Vibe because muba mukyali bato very free
you know, very relaxed, toyina bizibu. Obuvunanyizibwa tukulu. Toyina bizibu, toyina kire. Anyway, kikulu mu byonna. Ekikulu mu byonna kyakutegeera nti obulamu bwo bukulu ate bukwata nnyo ku ggwe. N'omwana wo tebakuziika naye. Nemufa babiri. N'omwana wo yennyini gw'ozaala tebakuziika naye. Era nze kyovula nze neewaka. Nze neewaka kati ebintu byonna byendowooza ebiyinza okunzita amangu mbyewala. Olina okulwanalwanako, Katonda yasalawo. Naye naawe olina olwanalwanako. Owa bodaboda takuvuga ng'ali mu ssando. Weesiba ku kintu ekyo Obote. Kati nze nkubuulidde because nze ndi technical pikipiki nzimanyi. Sando yeevuga? Sando yeevuga naye tosobola kunvuga ng'oli mu ssando olw'ensonga. Senga wabaawo embeera yonna yonna ekwetaagisa okubaamu ne control. You cannot control. Musando. Tosobola. Because yesooka okubuukamu. Ekigere ekyo ne kirinnya kweyokola siizadde okubeerako eddakiika emu eki. Kiba kigwo. Ontegedde. Kitegeeza ogenda kunsuula mu ttuleero nzite. Gwe nyini wenyini ondaze teweeyagala. Because omuntu ali mu ssando naye yennyini aba teyeeyagala. Ovugira mu ssando. Era nze mbagoba nnyo. Omuyimiriza bulungi nnyo ogala ku muntu ali mu ssando n'omugaba nkulesi genda. Kwolaba ne zino zennyini engato ze tuvuga si ze zivuga emmoto epikipiki. Naye n'oguma n'ogamba ize waakiriko nti bw'asimba ekigere kiyinnyawo. Ontegedde. Kola nsagena mwocha. Naye kati oli muyebuyebu. Oli nnyo jjukira ekigere ekyo kikola nnyo ku pikipiki. Kino kyekya buleeki, kino kya giya. Ontegedde. Bw'ogimusaba ogijjaako emabega. Ontegedde bulungi. Kati bwe kiba nga kituuse ku level nti ogenda kusitula ekigere okalinyireko eno emabega bwe bakola. Kitegeeza olina buli ssaawa okusooka okwetereza engatto. Onyiginye. Obala. Yeno guli kukulaki guno guli ku muliro ebigere pikipiki kyekimu ku bintu ebisinga okuba ebizibu. Guno omukono gukola. Actively. Kino ekigere kikola kyekya buleeki, kino ekigere kikola kyekya giya. N'emmanyo nayo tewali njawulo emmotoka y'ammanyo. Ammanyo yo kalekaleko. Osobola okulira kisinga mu mukongo okutte guno n'onyiga kuba ebigere bino biba bizannya byokka. N'ebyo awo kiryokke. Kuba emmotoka teringa ka pikipiki nti osobola n'okulira kisingamu. Ontegedde. Guno omukono n'osobola okulira kisingamu n'ozzaako. Osobola okuba emu n'ovuga. Yes. Ekitali ku pikipiki. Kakati nze gujja nvuga bw'otyo. So kati mwewala okufa. Okufa osobola okwewala ekitonotono. Kyeva babaleetedde amateeka. Amateeka ga kisiru. Bano babbi baleese briefcase gundi. Briefcase company. Ezo company teziriiyo. Bano babbi baagala kubba ne Museveni kati omanyi waliwo challenge twafuna. Museveni yalemera ku bukulembeze. Ate ffe tetulina buzibu kuba ffe Museveni n'agamba ntensibire. Ffe bataata baffe baleeta Museveni. Kati olw'okuba nti baamuleeta ffe baatuleka batugambe musajja oyo yatujja wala katumuwagira ne bitalina muwagira. Museveni bamufera ate takkiriza nti nno tasobola bintu bino. Bamufererawa. Bamulimba ne bamubalira ebintu nga bifu bamulaga waafunira tebamulaga abantu bannayuganda bafiirirwa. Kyova olaba abigwamu luvannyuma n'anyiiga nga bwe walaba akaaba okimanyi ye yakaaba ku gundi. Era ne bannimba they lie to me these fools naye bayita ba fools they already have a lot of money. Bagenze ne $1 billion bagenze ne $1 million 17 aba nga batutte ebyuma byabwe batutte laptop zaabwe nga bajja nazo. Kozi paba wane sere zatandika. Umeme yasoka ne operating emyaka ngeji. Nge operating abo operatings. Tukyali mu UEB biki nge operating abo operatings. Ne bajja ne batugamba nti gwaffe si gwa kutambuza amasanyalaze. Bw'okimanyi nti umeme bado olina ogisasula. Okuteeramu amasanyalaze. Okimanyi nti umeme obadde olina okukola inspection era bo bakoze wiring omulungi eryoke kuwa amasanyalaze. Ate okimanyi nti obadde ogasasulira go gennyini. Umeme badde tekola corporate responsibilities. Waliwo gibuddeko nti umeme esaponsadiza omuyimbi. Mboba yakoze oluzi. Umeme tekikolangako. Mu myaka waliwo uliddeko nga yakoze corporate responsibility. Umeme tafunako. Tejjanja teyagabako yadde akatimba k'ensiri.
walero ku mukolo gwa umeme nga bagamba nti sponsored by umeme wakirabako in 20 years it never happened. Ontegere bulungi nnyo because eri briefcase diru y'abantu nganze naawe ne tutuula ne tweyiya ne tugira ebbibiro balisanga wano sente zaffe zibadde zijja zigenda nyingi nga Museveni ali mu kukola ezogundi daamu ontegedde Kaluma daamu simanyani daamu zonna sente za gavumenti era buli lwakwata akazindalo byasooka we are finishing Kaluma dam, we are also doing this one, we are masanyalaze gonna ayogera ku maki masanyalaze. So bana bagayi net distribution yennyini okutwala amasanyalaze mu byalo egomba wane waffe waliwo watali masanyalaze ontegedde nti they don't even distribute power and here we are mulese EPS another briefcase mugirese ne laptop mugamba tulese company egera kuba ticketinga bana Uganda naye ng'ekutiketinga bino bye bali mu kuwoza mbu babi stop ze balimba kichoyita obubbi mu nsonga zino mu mateeka ago ge bali obubbi buli mu kuba nti you are not solving a problem, you are creating more problems on top of problems. Otya gwe tosobola kuŋŋamba nti kampani ogirese mu Uganda terina kizimbe wookiraba tebasimbye pulanti yonna ne bagamba nti tugenda tiketinga abana Uganda bw'otomera millionaires oba okusiba emyaka emeka teri muntu ayinza kukkiriza musiba myaka 2 wa million 2 ajja kuba mu kyalo ontegedde batunda akate okuvuga wanu we million mu kitundu simanya okukola biki weziti ku simu okubeera ku simu million 2 naye ng'ebyo byonna byonna bye twogerako bakulokanga tena musolo omusolo yasiba million meka empira gyaweddeko bakulaga owulidde ebyo byonna byonna nga biri bwe bityo oli akugamba nti ekyo bwe kiba bwe kityo ti kampani eno gitwalese ticketinga etwalako 80%, government netwalako 20%. Kitegeeza ku million 2 z'osasula ng'otomedde munnayuganda munno ole yaleese amateeka ekinana se yaleese amateeka naawe ekinana bakirina kinana emiliyoni 2 z'osasudde kamu kinana gw'osigaza emitwalo aga gavumenti naye watomedde munnayuganda munno otegedde kakati senga bagamba nti etteeka lyazze nga ligamba nti gw'otomedde omuwe miliyoni 2 otegedde kakati nti nkutomedde bwe nkutomedde nkuwe miliyoni meka ate oyagala abantu beesule mu makubo that would be the idea ontegedde kuba kati nze kati gwe lwaki nze ntwale ebbiliyoni lwaki ozimuwa ku nsonga ki ebweru eyo so the idea obubbi bwempita obubbi nti obubbi buva ku ki nti ebintu bino twandibadde tugamba nti sente zo bw'ozitunda bwotyo ne bwe ziba nga zizze over kuba kati okusinza ku documents ze balina balaga 500 is it around 500 billion or something. If you look at that money in a year zikola enguudo mmeka gw'omanyi ebimu ku bireeta accident ezo ze boogerako gw'omanyi lwaki abantu bavuga wanuwe jamu akwata ebyaddala nga just obulamu bubuzi kubeera n'akamundu mu mmotoka kyovula nti fe abamu tunyiiga nituvuga wanuwe ontegedde si lwakubanga nti ki naye ogenda n'otuuka ekisera kati mwema ntwala mwana we mu ddwaliro ng'afa anje mbadde ngenda okuddako ebweru eyo waliyo omukadde vidiyo kweri ku social media amateeka jjukira agabe gakola yakuba ebitaala ne bamutwala mu kkooti nga alina owa fayini oba asibibwe nga alina ne risiiti byonna ebiraga olwo olunaku yali atwala mukazi we mu ddwaliro n'abijjayo naga ensonga eyankubya ebitaala bino yali weeti ne weeti ne weeti nali siina option obudde bwe nali yimiridde awo bwali busobola okuviirako omuntu ono okufa kyobola nasalawo menya amateeka omulamuzi n'amujjeerera omusango katatefe tetulina balamuzi kyembuuza wemba nkubye ekitaala risiiti ejja buzzi dayirekiti oba balina bagenda okuntwala bambuuza ensonga lwaki zezi stupid digital number plate ze bagamba ezitalina digital ziri digital what is digital about them
kati obbi Omunnayuganda omuguzizza gundi empya already alina permit gundi ye ate omuwadde omuguzizza empya ya mitwalo 15 kuba emmotoka zisasula omusolo ne bakuwa permit gundi bagitaani gundi eyo number plate kati bakuwadde number plate ate omusirwa zagambye we are ticketing you kati ate mbunze nkwate number plate yange ate njizitwale bampe empya at 150 for what reasons kati nze nkuteekereteekere gwonzibira tuli mu kuteekateekera bo onteekeza nze nkwate sente zange nteekemu onzibe bulungi olina number plate yo ogizzizaayo because number plate yange nagisasulira gwe bw'oba oli oyagala okuntiketinga bring me a new number plate for free oyise etteeka mu bannaayi nti bannange buli alina enamba enkadde agireete nga tukuwa empya omala gisasulira ekyokubiri bagenda kuleeta obuzibu mu nsi gwekimanyi nti olwaleero osooka kugula namba plate nga tonagula mmotoka omanye obuzibu obuli mu ekyo kitegeeza abantu bagenda kukwata namba plate oli asobola n'ogiteeka ku mmotoka yo n'agivuga n'agenda n'akola byakola n'amala n'agijjako anti eri mannya gaani insecurity anti kati ze oli aguze number plate oli asobola okukozesa emmotoka yo n'agikozesa ensobi n'agenda n'akuba bomu kuba abantu bangi abavuga emmotoka nga sizaabo yes kitegeeza wenguwa emmotoka yange n'ovuga ebyekisirusiru ebyo tikiti egenda kujja wange exactly ku simu yo bagavumenti owaayo okubya ebitaala naye ng'otudde wano tuwaabawa mubanna esinze yali alimu anti emmotoka yiyo gwe kati bwesotinge naye yali mu mmotoka bwe bubbi bwe nkugamba nti the idea then goes back nti kiki what are we trying to solve here nze I want to know what are we trying to solve butaddemu kumenya amateeka ga kkubo that is not true kubanga ebimenyesa amateeka g'ekkubo temunnabikwatako nkugambye enguudo mbi ontegedde kati nkugambye engeri gye bawaamu pamiti nfu okimanyi abantu bakola training okimanyi abantu waliwo abantu abalina pamiti nga tebamanyi vuga mmotoka kati ogenda kugoba otya accident ku luguudo bano bazze kufuna mu accidents kuba balaba nnyingi kati bagaba tuzifunyemu tutya kati balijabanga business mufo ky'okusolovinga ekizibu nti accident zikendedde zitya mu Uganda oli agamba tufunye tutya mu accident kati tutuuse ku level bayinza n'otandika otega emisumaali edde nnyo edde nnyo twalina bajja kulaba bamakanika basumule zigundi omusajja asumula nakujjamu breaks goloza agisibye oba okkirira wali neegireti ne bagamba nti kyabadde kimama ne bakuba tiketi ya milioni 4 okuvugiza ekimama kyekiriwa wuliriza okuvugiza ekimama kyekino bwe kiti mu Uganda bw'otomera oba ovuzisiza kimama kubanga no one is monitoring ontegedde kebe poliisi eyo yennyini ekyokubiri kakati gwe kimanyi nti nno ebigundi bino bimundu byebakozesa nabyo no bagenda kukozesa bya poliisi ni bannange Uganda ebyogira bagala kukozesa bya poliisi ebintu ebyo birina ensobi bbiri ensobi esooka emmotoka zaffe zikyuka alternation zaki z'emipiira n'obeera wano mu kisaawa ng'olaba kirala naye nga wali emipiira giraga kirala kyokka kiri kigaani kibala mipiira wano olaba 8 giraga 20 kati ne bakuba 20 wano olina kirala noono alina kirala anti ebyo byonna bano bajje system zaabwe lwaki ojja ku tiketinga butiketinzi na briefcase na laptop you come and you solve a problem you come to solve a problem don't come to steal from us tewali yagagobye kalulu I was one of them ababadde mu ebyo bintu I know what is happening tugenda mu campaign era yaleeta ebizibu ebyo y'omukazi eyakuba omusajja ekipapula kyamitwalo bajja kusimanyi 14 owa trailer nga bamubuuza nti gundi eruwa bagiyita batya tuwe gundi
tuwe registration y'emmotoka kyekyasparkinga nga baagala mbubeera mu mmotoka yo olina okubaamu n'ekifo olina okubaamu ne registration nga bano gamba nti nno kaadi y'emmotoka kati oli gwe n'adovuga obuvuzi kadi abagenda ajagazaki anti kyenkugamba kati baagala mubeemu kopi naye ate n'etteeka lyennyini bo lye baakola lyo lyennyini likuwa essaawa 72 naye oli yamukubirawo tiketi awo we kwava spark egambisa nti basooke balindeko naye bino byonna biri mu kalulu kuba tugenda mu kalulu tolaba kalulu katandise okweteekateeka twawulidde ne ku covid-19 tweteekerateekala kalulu kati kasibuke wanagenda eri kyokka gyasibuse tuli amapapa tuli buli kati asibuse eno kati ne bwetyamula olabe paka munda wetyamule kati sauce fa balina sauce ife balina sauce agenda saasaanira ensi yonna luli yaveeri ngadde eno kati aveeri bino byonna kyemulamu ki kalulu tugenda mu kalulu akalulu tulina okwetegekera kuba wajja n'otunuulira tuggyemu abalwadde mwenna waliwo abamu nga balwadde nga tulina obbajjamu simanyi ne umar omulwadde aluwa umar wakala ki anti ndaba otulo buli kaseera abaana otulo muyawa alina abakazi abakazi namba alina kunaanyirira namba egundi yabba ssente za suuna bagenda batuula negundi wali ne kamoga ne bateesa namugaa somera ajjamu nga emitwalo 5 gyebakuba ekinyaanya biki bingi agokulabirira omwana amuwa alina omuwa anti kati olina olabirira omukazi ate bitukwatako ebirala amateeka gano gatunyikiriza abasajja bo balina fida ffe tetulina meda naffe tunenonye meda omukazi buli kaseera omusajja bwogerako mu kooti nowa bagamba baseka noseka bagamba muba mulaavu ate bwomukuba nga bagamba ate lwaki omukuba wetunuulira amateeka gano tubeera ku kkubo okwo ebitaala aba traffic ne babivaako omulabe mukyala nambwayo tukutumiddeko mukwano oli awo ekya Virgin wandikirese naye kyamira otageramu ne Virgin Mary yanaku nga mmeka yasawa mmeka oyo agijjeko yaddakiika nga 25 dakiika nga 25 emabega kubanga ti olaba nambwayo kati gy'emyaka n'okubeera musanyufu bw'ati baba balina sooka omumwokya era kati ava ku kikulu kanayo kyani abatrafiki abo bamanyi okubeera ebitala ne babivaako jjukira amateeka go baakaleese gagenda beera automatic kamera ezo yegenda beekuba direct tyu ng'etuningako ku ssimu bw'owaayo okubya ebitaala miliyoni 2 abatrafiki bano bamanyi okuva ku bitaala ekibanga kyakutte era kiraga lweri naye olwa jaamu bo ne basigala nga bagamba nga bamaintaininga and that's their job. Yes. kirungi kye bakola kyenneebuuzaamu kiriwo ekiti kamera zino zigenda kamera zino zigenda kuvaako webatandika okukola ekintu ekyo nakugambye nti bano babbi bwe njogera ku bubbi mu gavumenti eno eya Museveni I'm talking about people ababbye clearly bamanyi kye bakola. They are not doing a mistake. Ebyo byonna babirowoozaako awo wali business entuufu nti bajja kujja bagambe muyiteewo bakuleke n'okuleka gwe ogume n'okuguma nti tewali buzibu ewa traffic antadde waitewo emyezi egi bakuleke nti olina miliyoni nnyo ez'okusasula wekyange emmotoka bagisike bagiteekewa ku poliisi ng'era bwe bakola bulijjo
ojjo babuuze kiki bakugambe nti affe totubuulira. Jjukira mu mateeka gaffe kati ate kooti zaffe ozimanyi zonna zeewunzika zizinga binyira. Ojja tuuka mu kooti bakugambe nti etteeka libateeka obutamanya tebukugisaako muki lwaki tewagaana lwaki tewagaana wani mugabe mmenya amateeka sijja kujja gwokimanyi nti wa traffic bwakozesa accident nze era nze waliwo gye sitayimirira nalwanagana n'omukasajja awo ne mugabo oli musiru wa kikula ki oyinza okuyimirizaawo omuntu tewali space wenyimirira okyegedde naye gwe oyagala njikuba ebbali kuki era nayimiriramu katono ne mugamba n'agamba nedda ssebo n'ayingira emmotoka ne mmuvuga ne tugenda amaliza ate yegayirira afulume konza tugende kankutwale wanyini mmotoka omubulire kyomugamba atakirizibwa ze nange namugamba kankutwale erinyini mmotoka yes wuliriza ffe wana ekitukuba kiri eki butamanya ate bano batukuumira mu butamanya aga amateeka gole bagayita dda bino betuli mu kudisikasinga kati byayita dda naye lwakuba mulina emikebe mu parliament muli jo giyita giyisa ne gidda kiki kuba gayita mu parliament ababaka abo tebajja kutugamba bannaye waliwo amateeka teri mulina mikebe ebwenjivumanga tulina wentwala mu kooti okwewozaako oba mwagala bwagazi risiti ogitadde ku ssimu nengisasule eri bagita automatic eri automatic si yakusooka kwennyonnyolako it is an automatic receipt system mubana ennaku byebitaala bino nedda ebyo tobijogera byogera kati ate that is what is going to happen. Bagenda kugamba this is what is going to say bagenda kugamba nti twasazeewo tekijja kuba bwe kityo naye nga balimba bajja muwayitirira bajja kubatwafikira balina okwettanira ebitala babiveeko bakozese mukono because nkugambye ebisolovinga ebizibu babimanyi mukwate bukwasi ssente mulongose enguudo mulabe oba abantu banaddamu okwetomerera ebyo ebyekisiru mugende mukwate gundi mukwate Ministry of Transport mugitereze mugambe nti nno bannange omuntu okuvuga ku gundi ku gye bayita highway alina okufuna training muntegedde bulungi nnyo permit zibeere mu segments bazisegmenting obubonero bw'okukuba tebulabika bw'oba wakafuna permit tokkirizibwa kugenda ku gundi ku highway okyegedde olina ofuna experience ya myaka ya mwezi nga 6 olyoka ogenda ku highway obupande ku makubo bubeere very visible tebulabika for example leero njagala nkubuulire gwe kiki ekikulowoozesa gundi tekubeerako accidents totazisangako ku express oli aba yeekwasa ki okutali jaamu okutali binnya okutali basalaasala tekuli boda kubane boda nazo ziriga tekuli boda tekuli binnya tekuli basalaasala kito kibale sikirowooza kati nkikuwadde ozinyonyola oti these are human errors. These people don't know how to drive. Kuba olugirinyako kimanyi tekuli yes tekuli wa they don't know how to drive. Abamazi bakubako emmotoka nga mpya ng'edduka erina buli kimu kiri functional n'agikuba kiva ku ki waliwo kinoonyerezaako ngenda tandika obuzibu buli awo abantu baba tebamanyi. These are human errors. People don't know how to drive. Bano bagenza oleeta n'amateeka agabanya tasise natusomesa teri ayagala kubanga bwe banaabasomesa bizinensi yaabwe efa. Nkugambye nti system eriwo kubba buki bubbi gwe bw'oŋŋamba muno buli ssente z'onookubanga emiliyoni kale ennamba zino ze mutiketinga yo gavumenti ya Uganda erinako emitwalo ameka 8 kiragawa pone yalese amateeka musiru bwe bate bagabana pamiti gundi yo
pamiti yo luguudo lulwo anti ngugamba ajja kugamba fa you are ticketing people you are number plate ya digital sigaza digital yo digital mpaira jimpera bwerere njisasula kati sigaza digital yo tusigaze hey sigaza digital yo why do you push things on us